بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ayeebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo yateeka mulambu n'obwensi n'ekigendererwa ekyokubeera nga asinzibwa. Kikakasa ebyengera byatugabirira bingi n'ebyo bye tufunaba kufuna beera musiimu, osanga byoyagala biyinza okujja ate ku mulamwa, naye buli wewekkusa n'ekyo Allah kyakuwadde ate n'osiima kyatannaba kuwa, ojja kubeera mwenkanya mu kumwebaza. Ne bwe tulyagala edduniya eno, ebigirimu tetusobola bimalayo, wabula matira bumatizi n'ekyo Allah kyakuwadde. Ate ekyengero ekinene olumu oluusi tukiyisaako amaaso ne twerabira nti n'ebyo Allah byatuwadde binene, okutulekera obulamu kya bbeeyi. Bangi abatabulina, abali mu myaka gye, abali wansi w'ettaka, bangi abaali bafudde ng'obulwadde bwe walwala obwakuleka ku dduniya bo bwe bwabatwala, ne bagaa nti omutwe gwamulumaawo, ne bamutwala mu ddwaliro, Allah n'amujjulula, naye nga gwe gukulumidde ebbanga, ne bakuteeka ne ku bitanda n'ovaayo ng'oli mulamu. Bangi abalwadde endwadde ezikuluma abataliiwo nga Allah yabatwala. Kati bye tutannafuna tebikweraliikiriza. Ekisookera ddala tolina bukakafu nti ojja bifuna. Obukakafu bw'olina kyekyo ky'olina kuba okirabyeko. Kyava Allah atugaa nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bwe mukeera mubala ebyengera Allah byabagabirira temusobola kubimalayo. Ebyengera bingi. N'olw'ensonga eyo Allah tumwebaze. Teriyo kisinga bbeeyi nga muntu kwebaza Allah, kutegeera n'omutegeera n'oyongera okukola emirimu emirungi egikusembeza gy'oli, okwo nako kwebaza. Abamu bamanyi nti okwebaza kufumba mmere n'oyita abantu n'oteekawo tenti ne balya. Okujja kwaffe ne tusaala n'osoma Kulaani n'ozuukuka ekiro ne weegayirira Allah n'oyongera ku mirimu gyo, oba olimu abo abeebaza. N'olw'ensonga eyo kye tuliko kino, tusabe Allah kitukuumireko era tumusinkane nga Allah subhanahu wa ta'ala atusiimye bye tukola, okwegayirira nga bwe kisoboka, okwenenyanga eri Allah buli kanaku. Sisuubira nti waliwo essaawa ekuyitako nga tolina bukendeevu ng'omuntu. Leka kusuubirayo buwangazi busukkako obwo bw'olina. Twenenye buli lunaku, buli ssaawa yitiriza okukola istighfar. Allahumma kfirli, Allahumma kfirli, astaghfirullah, astaghfirullah. Ebyo bw'ona obimanya n'obiteeka mu bulamu bwo, ojja kusiimibwa eri Allah. N'olw'ensonga enjagadde ntandike n'ebintu ebyo, faayida eyo tugende nayo, kubanga omusomo gwe tuliko, tuli ku musomo tarbiyatul awlaad, engunjula y'abaana mu busiraamu. Ensinga bwe mugiraba
mu kiseera kye tulimu ekyebigezo mu dduniya, nga buli kyonna kye tulimu kigezo. Essimu ze tulina bigezo eri abaana, amasomero gye tutwala abaana bigezo, ab'eŋŋanda zaffe gye tusindika abaana bigezo, baneighbours abatwetoolodde ku baana baffe bigezo, ababooda betuwa abaana baffe babatuvugire babatuweekere bigezo, TV ezitwetoolodde mu mayumba zetutadde mu masonda bigezo, empapula z'amawulire bigezo. Bwonna buli wootunula tuli mu mulembe ogw'okugezesebwa. Era ekiseera kino Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiyita ky'abantu baguraba, obusiraamu eri gye bwatandikira. Abantu bajja kulaba ali ku ddiini nga balabanga omuntu ayeewuunyisa. Naye Nabbi bwe yali annyonnyola abantu baguraba abagenyi mu kiseera kino kye tulimu, tuli ku bugenyi, agezaako okuteeka mu nkola obusiraamu, butuufu bwo buteekamu, abantu balaba nga yeewuunyisa. Antum guraba, antum fi zamani lguruba, muli mu kiseera eky'obugenyi mu kuteeka mu nkola eddiini. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali annyonnyola abantu abo baguraba, yagamba nti alladhina yuslihuna idha fasadu nnas, be abalongoosa abantu we boonoonekera. Tuli ku mulembe tukakasa nti gwa boononefu, tuli ku mulembe gwe tukakasa nti gujjuddemu obwononefu, nga Allah bwatugamba mu Qur'ani ekitiibwa, dhahara alfasadu fi lbarri walbahar, bweyolesa obwononefu ku lukalu ne ku nnyanja. Obwononefu ddala bukuli mu ngalo. Luli bagambanga nti omwana oyo amakkula amaaso, obwononefu bumuli mu maaso, olwaleero butuli mu ngalo. Tegeeza essimu yo gy'okutte, obwononefu butuli mu ngalo. Dhahara alfasad fi lbarri walbahar, bweyolesa obwononefu ku lukalu ne ku nnyanja. Genda ku nnyanja olabe ebikolebwayo. Ku lukalu obwononefu bweyolefu, ne ku nnyanja bweyolese. Kati tuli mu kiseera eky'abantu okwonoona, tuli ku mulembe ogw'obwononefu. Kati ezzadde tubeere basaale nnyo gye liri mu kuliyambako, abaana baffe bakule, kubanga omwana ziinatul hayatu dduniya, kyo ky'okwewunda ky'edduniya. Qurratu ayun lilwalidain, ge makula eri omuzadde mwana ne ku akhira. Omwana we asobola okufuuka ensonga egenda okuyingiza ejjana, omwana we asobola okufuuka ensonga egenda okuyingiza omuliro. Teekayo ebiseera binene eri omwana, leka kulagajjalira kya bugagga eky'ebbeeyi, eky'ensibo, ekitakoma. Walladhina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum, abakkiriza n'ezzadde lyabwe ne bigoleberera obukkiriza obwo, nga gwe oli muzadde oli mukkiriza, n'abaana bo n'obayambako ne bagoberera obukkiriza, Allah agenda basisinkanya mu jjana. Era njagala okuwa amagezi, bw'oba ozaala buzaazi n'olagajjalira ezzadde, okuzaala kuveeko, Allah agenda kukubuuza. Abaana bagenda batubuuzaako. Tolowooza nti ozaala buzaazi nti oyo ani amuzaala, nti Hamza yamuzaala, oyo ani amuzaala, nti mwana wa Gikamya. Bagenda kukubuuza ku baana b'ozadde, bagenda tubuuza ku zadde. Kali gwe oba oli mu nsi ng'ozaala buzaazi kuwa mbuto n'otambula, ne bakuleetera abasajja bamaze n'okukula, ne bagga oyo mwana wo wamuzaala kyazanga, naye nga tofanga nayo kulaba ayimiridde atya mu ddiini, empisa ze ziyimiridde zitya. Allah agenda kukubuuza. Kale amagezi g'enkuwa obuteetikka bisero binene ku akhira.
bw'oba ozaala buzaazi okuzaala kuveeko. Abaana buvunaanyizibwa obugenda otubuuzibwako. Allah okutuuka okugamba olunaku omuzadde lwagenda okudduka omwana, kigambo kyali kinene. N'olw'ensonga eyo abazadde tufeeyo nnyo eri ezzadde. Olwaleero mu mbeera y'okugunjula abaana njagala twogere ku akhta al aba fi tarbiyati al awlaad, ensobi abazadde ze bakola mu kugunjula abaana. Abazadde bakola ensobi. Abaganda babayigiriza eŋŋombo enkyamu ebeerabiza obuvunaanyizibwa bw'abazadde, ne batugamba nti omuzadde tasobya. Olwaleero njagala okujjamu alfahamu sayyi, entegeera eyo enfu, omuzadde asobya. Asobya omwana we, era ensobi gy'akoze n'emuyingiza n'omuliro. Ebyo babaga nti omuzadde tasobya tebiriiyo, omuzadde asobya. Kisookera ddala muntu. Okugira ngo ngai toli muntu nti oli malayika. Malayika ze zitasobya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti kullu ibn adama khata, buli mwana Adamu yenna khata, musobya, agwa mu nsobi. Olaba sahaba yajja mu hadisi ya Nu'man ibn Bashir, yali awadde omwana we n'amusukkulumya ku balala. Najja eri nabbi omukyala, najja n'agaa nti ono awadde omwana bw'ati ne bw'ati. Nabbi n'amuyita n'amugaa nti bw'otyo bw'okoze ku baana bonna abasigadde. Nabbi n'amugaa nti tya Allah, tya Allah, aadilu baina awladik, beera mwenkanya wakati w'abaana bo. Naye nga abazadde tuli mu nsi, mu baana Allah bajje ku migongo gyaffe, abaana bavudde mu nabaana waffe, tulinamu abaana n'ebyana. Naddala abasajja mukola nnyo ensobi wano. Ogenda n'onyiiga n'omukyala azaala abaana, n'abaana n'obazingiramu. Oluusi ogenda n'olwala obulwadde ne bukuluma, oli ne mukyala mugole yakyalina laavu ekubiibiita mu ddwaliro, abaana be n'obasembeza ku mwanjo, n'otuuka n'okuteeka mu kiraamo ebigambo ebitasaana na kusomerwa, bakungubazi nga ggwe oli mu kabuli, byolese mu kiraamo kyeri abaana, naye ogenze bubi. Oba bw'otyo bw'ofaanana. Buli woyomba n'omukyala tekakutandanga mu nsobi zonna omukyala zakkoze ne zizingiramu abaana. Era abazadde, ennyombo ze tulina wakati waffe ng'abafumbo, tetugezanga ne katutanda ne tuziyingizaamu abaana. Abaana mubaleke abriya, ahrar, babeere nga balina eddembe lyabwe, babeere nga beetadde. Temuyingiza ntalo zammwe za bufumbo mu baana. Kijja kukuleetera okukyawa abaana, kijja kukuleetera okulyaza amaanyi abaana, bakubanje ku akhira, kubanga wateeka mu bwongo ekigambo ky'Abaganda kye wakulirako, ng'owulira n'ekitaawo akyogera nnyo nti omuzadde tasobya. Njagala okukakasa olwaleero nti omuzadde asobya, era ensobi gy'akoze eri abaana n'emuyingiza ne jahannam. Saba Allah tutaase mu bizibu ebigenda okutweyoleka ku akhira, muleme kubeera mu ky'abaana. Baana bo bakubanja, nga ne neiba akubanja, nga n'abalala bakubanja, kigambo ekyo kiriba kizito. N'olw'ensonga eyo tubeere abazadde abalungi. Muzimu ensobi abazadde ze bakola,
al-indiamu al-ittisal bayna al-aba wal-abna, obutateekawo mpuliziganya communication, conversation wakati w'abaana n'abazadde. Omuzadde n'abeera nga communication eyo, conversation wakati we n'abaana teriiwo, eyo nsobi mu kugunjula. Yogera n'abaana. Musoma mu Qur'ani ekyafaayo ky'omusajja Allah gwe yanyumya yali omulongoofu, Allah gwe yawa n'erinnya ly'essuula nnamba ayitibwa Lukumaani. Mu suratu Lukumaani yayogera ne mutabani we n'amulaamira ebigambo bikulu. Senga buli muzadde yali abiraamira omwana we, abaana baffe tebaali badde na buzibu mu nsi. Wa idh qaala Lukumaani li ibnihi, Allah atugamba nti mujjukire Lukumaani bwe yagamba mutabani we, gwe yali n'agamba teyali musajja mukulu, mutabani we nga tannaweza na myaka gyakwerooterera, n'amugamba nti ya bunayya, mwana wange, la tushiriku billah, togezanga n'ogattika ku Allah. Naye ate laba abazadde b'omulembe guno bakwata abaana ne babateeka kabangali ne babatwala mu kyalo bagenze kusamira. Lukumaani agamba omwana nti la tushiriku billah, togattikanga ku Allah. N'amulaga akabenje akali mu shiriki, n'amugamba nti inna shirika la dhulumun adhim. Eyali communication ennene wakati wa Lukumaani azaala ne gwe bazaala omwana. Kyembagambye nti mu nsobi ze tulina abazadde kwe kubeera nga wakati wo n'omwana temulina communication. Communication y'abazadde ku mulembe guno kuyita baana kubasaba, yagala emitwalo 2, nyumba yagala kuba nyammwe. Beera ne communication n'abaana mu buto, otuulenga nabo. Abaana bo balina ebizibu, abamu bagenda mu famire gye tubasindise nga muwala wo omusindise wa kitaawe gwe tuyita omuto naye ng'alina ebizibu. Buli wootayogera naye togenda kuvumbula buzibu bwe. Nabagambye mu kusooka nti tuli ku mulembe omwononefu. Abazadde abamu tukwata abaana ne tubatwala mu b'eŋŋanda ne babaseeguula. Wallahi simu neeva mu kyalo nga muganda we yakutte muwala wo. Ebyo mubimanyi bulungi. Essimu neeva gyevudde nga kojja w'abaana ali ku muwala wo. Kati bw'otayogera n'abaana togenda kumanya bizibu bibalimu. Oluusi Allah ateeka mu nsi obusobozi bwaffe ne bubeera butono mu ndabirira y'abaana mu byenfuna. Mukwano gwo n'agamba abaana baleete nkuyambeko, n'okwata abaana n'obawa mukwano gwo gwe tuyita guardian. Guardian ng'omwana yamufuula mukyala. Abamu babaweerera ne babafuula akalogoyi, ne babafuula abakyala ekiro kubanga alaba yawaayo ssente. Muwala wattu n'abeera ali mu senior 2, ali mu senior 3, ali mu senior 4, naye ng'ebizibu by'aliina bya kintu kikulu. Taata yamugamba we nkutadde mwana wange sirina busobozi. Kyova olaba obunaku kibi, nsaba Allah atugaggawaze. Omuntu eyalivuddeko mwana we. Abantu abo oluusi abatulererako abaana babakola ebikyamu, kati lw'otanyumya naye togenda kumanya. Yogera n'omwana. Era mmwe abasajja abali wano boddanga awaka akaanako ne kabeerako message gye kaleese, tokagoba, wuliriza.
kayinza okuga dadi waliwo ankajja wano naye bakambuliri niyo omwana bulwajja okwogera genda eri kawulirize kagamba ki kayinza okuba kakulopera omusiguze wuliriza kagamba ki kayinza okuba kalaba omusajja ayitawo omulaba oyo dadi omulaba oyo yabeera ne maama yazze mu kisenge kya maama wuliriza omwana temugoba mesegi z'abaana eyinza okuba ekulabula omusajja omu yanyumiza yali awangaalira bweru alina mukwano gwe yeesiga okumanya yamwesiga nnyo gwatuma eka kino kitwale eka nga twesiga abantu obuluusi ababuudabuuda nomwesiga genda eka twala engege eyo mukyala mugambe kwata sente ezo omusajja akomawo ava ku kyeyo atudde ku TV mukwano gwono yali nnyo alabikira nnyo ku TV abantu abalabikira ku TV namugamba dadi omulaba anko omulaba namuwa omumanyi nti yasuze wano jjo yajjanga n'asula naye ng'akaana akawogera myaka 3 temuggalira bigambo by'abaana abaana babeera n'oluusi ne mesegi naye ffe twefuula bize tetwagala kwogerako n'abaana bwe kajja bw'oli nina ebizibu byange mu bizibu by'olina omwana kikulu okusinga ebizibu by'omupangisa by'okubanga landiroodi akubanja wuliriza mesegi y'omwana temugaya mesegi z'abaana ziyinza okuba zibalabula ku nsonga ennene awaka naawe ne weebuuza noga kabuye yasuze mu bikunta omwana yayogedde emesegi eyo togigaya kati kikyentegeeza tubeerenga ne communication n'abaana beera ne conversation okunyumyako n'abaana bo mutudde ku dining enyumyako n'abaana ye musaala wasadde dhuhuri wallahi omwana ayinza okugamba information n'agaa nti dadi ku Sande twagenda mu kyaki omwana mubuuzi wagenda nani mami yatutwala mami asaba waliwo abakyala bammwe abamu nga we mubeera bo bambala obukaaya nga we mutabaawo bagenda mu kyaki kati omwana asobola okukuwa information oyo omwana omuto naga maama atutwala mu kyaki kuba abasinga bambi temubaawo abamu akafubu tukakubyeyo muva Kata muva Dubai abamu ebibiina by'obufuzi byabatwala muva Kulaale ng'omukyala ye abeera mu kkanisa abaana abo bemulaba balina information y'awaka ate sitegeeza mubafuule ababawo olugambo si kyentegeeza oddawako mugejjangu si kyeŋŋamba omwana asobola okujja ng'anyumya bunyumya oluusi otambula naye naga dadi tusaba ffe timusaba maama twala mu kyaki luli twagenda mu kyaki ne anti gundi ne maama nga kwali faaza n'atusabira ng'ekyo okimanya ng'omanya obuzibu bwe buli nti kati awaka mwana ayinza okugaa taata gwe nga tokolanga maama bw'akola tiyakola ati alina ekintu kyafuuwa ekiro kivaamu omukka ng'omanya nti eyo ki eyebeera ki mindi olwana mmwe muzimanyi mindi noga kati awaka waliwo obuki obuzibu bwaki bwa mindi mbeewunyiza okuseka ate nga byenjogera biri mu maka mbeewunyiza ebyo byebizibu ebiri mu makaaga amakaago n'agange
ntegerekisi sibage nti abaana mbafula ab'olugambo oludda nti jangu mbuulira ate wona omugaa jangu mbuulira tojja kufuna message naye omwana bw'abangako kyayogera wuliriza mutuule mubeere ng'okola interruption n'omwana munyumya mwana ajja kukugirayo ekintu ky'obadde tomanyi oluusi akubuulira owa bodaboda gw'otuma awaka kyakola maama we ng'obadde tokisuubira togaya bingi buli omutuula wansi tandika okufumiitiriza kubanga laba ebirowoozo gye biraze naye mu nsobi abazadde ze balina kwe kutulawo okwogera n'abaki n'abaana baana balina ebizibu ate buli mwana alina stages mwana wakola n'atuuka mu myaka egya adolescensi myaka 13 12 14 senior 2 senior 3 tuula naye nnyo myaka gya bulabe bwe baba balenzi mwe bayigira okunywa enjaga bwe baba abaana bawala abalenzi abaana awo babuulirire mugende mwana wange kino kikyamu musiraamu yeeyisa bw'ati otunule mu mikwano gye gy'alina awo abaana be bayigira okulya ebisiyaga stages yakuŋŋaanya kubanga omwana buli mwana Allah yamuteeka mu stage waliwo omwana bw'abeera emyaka nga gyakuyiga yeetegereza bwetegereza waliwo omwana bw'atuuka mu myaka sitaweza 6 aba abuuza kino kiri kitya aba abuuza nnyo era ebibuuza awaka buli kyalaba abuuza lwaki kino bw'aweza 7 n'atandika okusirika olwavumbula era bw'olaba akubuzeeko bw'ati ayinza okuba ali mu lediyo yo oba mu TV obanga alina akantu konna oba omusanga mu masannyalaze kino kiri kitya lwaki waayo eno eri wano lwaki ettaala eno eyaka bweti lwakiri emmotoka eno eri bweti osanga weebasa akugyeko n'ekisumuluzo agenza agikoze eki agikoloozezza tuze mukira okulaba akisidenti z'abaana kati egyo emyaka gibeera awo bw'asukka egyo n'agenda mu 11 gya bulabe kugezesa byalaba bw'oba oli taata afuuwa sigala ekyo kitegedde bw'aba alaba abali ebisiyaga bw'alaba abakola ebyobuwemu egyo emyaka gya bulabe kati buli myaka beera n'omwana bw'atuuka mu gino emyaka 17 18 olwo muzimbe gy'alaga akuze awo n'oyogera n'omwana paka lwakuva mu ngalo n'omufumbiza oba n'omuwasiza ekibuuzo kiri nti gwe mutabani weoyogera naye ddi oyo gw'ogamba akuyayuseeko muwala woyo akuseeguseeko oyogera naye bigambo ki bali mufuneyo emboozi n'abaana ate mu mbeera eyo abaana mubafuula emikwano gyammwe mu myaka gino gye njogedde egya wansi mukendeeze obukambwe waliwo we butakolera waliwo ne bukolera omwana oba omwagalamu message ennungi tokambuwala bw'omulaba nga alina kyakoze kambuwala naye ffe abaana bagenda ne batutya ever always omwana n'akula nga akutya era olutuuka awaka ne babuna emibabo hadde balaba TV ne bagivaako era ogenda okuyingira mu ddiiro nga TV eriko yokka badduse dda bakutya oli mukambwe saagako n'abaana yogerako n'abaana mu kuzannyazannyawo n'abaana bajja kuvaamu ebintu by'obadde tomanyi ebikulabula ebikulaga ebintu ensobi omanye nti ono omwana kafulumya ebigambo bino wa bulabe kayogedde ekigambo kino ono akuze naye mumulaba bulabi maama waabwe yanaamanya gwe olujja awaka n'otuula mu ddiiro lyo n'ozimba n'okambuwala olina omuggo guli mu nsonda oluvaawo mu kisenge
ogunjula ddi abaana? Tuulako n'abaana oyogere nabo. Ntegerekisi, tuulako n'abaki? N'abaana. Nze lumu nali ntambulako ne mutabani wange omu, abaana era tulina obbavumbula, ng'alina akawala akalala era nako kawala kange. Banyumye bali emabega eyo, nempuliriza naye nga baga taata waanaafa. Immuruka nze jjo givuga nenga bano bamanyi n'okufa nti omuntu bw'afa tabaawo. Ekyo nenkimanya. Toggalira baana era olwamalayo emboozi yaabwe nentandikiraawo. Bano ebyo bagamba njagala mujje mu mesiki. Abaana temubagaya, bategeera. Naye oyo gwenjogerako ng'ali mu P4 yesunga lwenaafa. Akati banne tulina okumanya be tuli nabo bantu ki? Allah atutaase. Naye eyo pointi ngimaze. La tukassir auladakum ala adabikum. Banaye abaana tembagayalirira mu kubagunjula mu bigambo bye boogera ng'omutereeza. Mugende nti Allah ali waggulu. Qur'ani kitabu kya Allah. Ebyo byonna ogenda obitegeeza abaana mu mboozi mwe muba nga munyumya. Abaana batuyigako ebigambo bye twogera nga birungi, ng'era batuyigako emize emibi gye batulabamu. Kati beera musaala okulaba ng'ofuutukamu ebigambo ebiki? Ebirungi ebizimba. Naddala ebigambo ebiyingira ku mmomole y'omwana, memore eyo etannafuna kulowooza bizibu bya dduniya bikwata. Taata yaŋŋamba naye kati ffe abakuze eno buli kye bakugamba kikola ki? Kiyitako buki? Naye bo bakola ki? Bakwata. Ne bw'oba omuyigiriza hadithi ne bwe basuula, mwana wange somanga buddamu, kansome nga buddamu, olwagenda ayiga tabbati yada ng'agiyigidde ku ggwe taata, Al-Fatiha ng'agiyigidde ku ggwe, edduwa kuyogera abikwata. Naye bwe tunaagayaala tujja kubeera nga tukungudde essere. Ensonga endala mu nsobi abazadde ze bakola mu kugunjula abaana, al-mubalaghatun fil madhi, okusussa ekkomo mu kuwaana abaana. Temusussa kkomo mu kuwaana baana. Mwana otandika omuyita dokita olw'okuba akola sayansi, oyo dokita. Otandika omuyita hafizu olwo naali mu yassaruna, yakakwata oyo hafizu, oyo ajja kuba imaamu w'ejinti. Ebyo ebiremeza abaana ne bafuna amalala nga bakuze, ne bakalambala eno mu bukulu, ne bamenyeka nga malala ge gabasumbwa, tebanenyezebwa kubanga abazadde babawaanawaana eno ne babasuuta. Tosuuta mwana, tosukka. Oyo musika wange, temukwata ku dokita wange, oyo musawo, oyo banne ye musika, oyo inginiya asoma nno busomi. Kasita obalagha n'osussa ekkomo, omwana ajja tuuka eno mu society y'abantu ng'amalala taata yagamuleetera. Kuwaanawaana. Era ebizibu bye musinze okutomera naddala mu abavubuka, bazadde bammwe baabawaana ne baboonoona. Awe wali obutwa kubawaana. Omwana akuze omuyita imaamu, oyo imaamu, oyo imaamu. Kati n'atuuka eno tebamuwadde bwa imaamu, n'azimba mu bantu. Ate waka bamuyitaani imaamu waawa. Buliwo al-mubalagha fil madhi, buliwo n'osussa ekkomo ne muwaana abaana ne mubasussa, mugenda boonoona mubaleetera amalala. Laba Lukumaani bw'agamba omwana, wala tamshi fil ardi marha. Mwana wange
waqsudu fi mashik, beera atambula nga weegendereza, beera mwenkanya, beera mu'tadil mu ntambula zo, totambula mu nsi nga weeyagala. Kati omwana ono gw'osussa mu kumuwaana mu kumusuuta, profesa, kaana kato bakayita profesa, oyo hafizu wange, oyo imaamu, oyo musika, temukwata ku musika wange, bimwonoona. Omwana oyo senga olivaawo ne batamuwa busika, banne bagenda mufunamu emirembe. Banne batudde famire, muzeeyi afudde nga bwe tutudde wano, lukiiko lw'abaana lutudde lugambye nti ono ye mukama waffe, lulonze mulala. Agenda gamba atya banne? Taata bulijjo akola ki? Yeewulira muli. Taata nze gwe yafuula, taata nze bino, taata yaŋŋambanga, nze imaamu, nze kiki, nze dokita. Abaana la tubalig fil madhi, temusussa kkomo, temukisussa mu kubawaana. Lukumaani laba bwakuutira omwana, kubanga buli w'onoosukka ogenda baleetera obuzibu nga bakuze, tebagambwako. Ndowooza mulaka temutegedde kyentegeeza. Temubiibiita baana kubasussa. Eno gye balaga mu bantu mu nsi y'abantu, bo tebajja kubabiibiita. Omwana mukuze ng'amanyi okukakaalukana, tomusussa. Bw'akola ekirungi mwebaze, era bw'akola ekibi munenye. Naye ensobe abazadde gye bakola mu kugunjula abaana, almubalagha fil madh, basusse ekkomo mu kusuuta abaana baabwe. Bwe mwana wange tasobya, omukwatidde ku dokita, oyo dokita, okutte ku musika wange, oyo mwana bannaayo, omwana wange namuzaala bano, oyo mwana wange mundekere. Ebyo byonoona omwana. Eyo nsobi abazadde bagikozesa nnyo mu kugunjula abaana ne batamanya nti eyonoona. Tuli fena nsobi eyokusatu, adam muraatul furuqul fardiyya. Omuzadde yenna buli waabanga agunjula omwana, tunuulira enjawulo ey'enjawulo mu baana bo, tunuulira embeera ez'enjawulo mu baana. Abaana bonna tebenkana. Bw'oba oyagala okugunjula abaana, tunuulira enjawulo mu baana bo. Ki kyentegeeza? Mulimu abaana nga bali shaapu, bakwata mangu. Mulimu abaana nga basiro laana, okukwata kwe kwa mpola mpola. Omututte ku muzikiti asoma eddiini nga bigenda kitono, ng'ate waliyo abalala bigenda bugundi. Sobola otwala abaana mu ssomero lyerimu, ono n'apiikinga mangu, ono n'alwawo. Kati ng'omuzadde atunuulira alfuruqul fardiyya fi awlaadihi, n'amanya nti abaana bange bano tebenkana, mbatutte kukwata Qur'ani, waliwo akwata amangu, era olwo gwejja okulema. Era ndowooza tututte abaana baffe mu masomero g'eddiini, ne tutwala abaana baffe mu kusoma, n'otuuka noga nti essomero lyawo likonyezza omwana. Buli mwana Allah yamuwa obwongo bubwe, kubanga naawe okikakasa ti obwongo bw'olina baganda bo si bwe balina. Era oluusi baganda bwe batula ne bagamba, ganda waffe oyo baawangaala atya ne mukazi we, munafu, talina kyasobola kwekolera. Kati ne mu baana kyoba omanya alfuruqul fardiyya, buli mwana alina embeera zize. Kati buli mwana mugunjulira okusinziira ku mbeera ezize. Waliwo ayanguwa, waliwo akwata empola. Ekyabazadde kibalema. Netwagala abaana okubatwalira ku leve emu. Era osobola osanga abaana ng'omuto ali mu kibiina kya waggulu ku mukulu we, ne bakubuuza ono naani amikulu, nti nze mukulu. Gulaki oli mu P5 ate nga muganda wa yatudde P7? Ono akeerewa. Kye bayita alfuruqul fardiyya. Bw'oba ogunjula abaana, tunuulira omwana,
waliwo omwana nga teetaaga kuboggolera, obwongo bwe bunafu, nga buli womuboggolera omukosa, oyongera kumulwaza. Ozaala abaana bonna nga gwobazaala waliwo ameketa amanyu nga bula tebameketa. Ono obwongo bwe bunafu, sitaani zamuyingira mwangu. Muteekeko nyavikaali, mulunde ennyo takuvaako, akawungezi bwe katuuka ayingire mu nnyumba, sitaani zireme okumukosa. Ebyo omuzadde alina okubimanya mu baana ti abaana bange bennina banjawulo. Ono newe muwa omutwalo ne mugaa nti genda ongulira amafuta ku dduuka olwete ne sukaali akisobola, ate ono nga mmala muwandiikira kapapula. Ne bwe naayogera ne mugaa agenda olete sukaali ku mutwalo guno n'amafuta, ayinza kundeeteramu biberenge. Ng'oyeetaaga kuwandiikira kapapula, mugee katwale wali ewa musitaafa ku dduuka. Ye musitaafa ajja kusoma busomi nti oyo mumpeere ki? Sukaali n'obuwunga. Naye nga bwona omugamba tasobola bikuleetera. Kati kyebategeeza alfuruuku lfardiya, tunuulira enjawulo mu baana. Gw'oli dokita wa bisolo era oyagala abaana bo bonna bafuuke baddokita b'ebisolo, kisoboka? Mulimu abatajja bisobola. Oba ntegerekisi gwamiiru bonna abeewammwe baseeka, waliwo gwalla bye yakwanguyiza abala teyabibanguyiriza. Oli mukwano gwange Isa ye bw'omuteeka mu paaka awo oba omumaze, oga nti oyo awo aba amaze, ale bw'omuzza mu by'omuzikiti agandeka. Kyebategeeza alfuruuku lfardiya, tunuulira enjawulo mu baana. Buli omu osobola omugunjulira ku kyakola ki? Ku kyasobola. Waliwo sirolaana nga bw'amala fo weebaza na bwebaza Allah, noga oyo bamutwale mu byemikono. Tasobola na kuyita siniya sikisi zenezo zijja gendera bwereere, mutwala ayiga okubajja emirawo. Oyo ng'otwala waga oyo mugulire mashini asale embaawo. Oba ntegerekisi oyo mwongereyo agende ku university, kuba obwongo abukola ki? Abulina. Kati ekyo omuzadde olina okukimanya ne bw'obeera awaka mu kugunjula abaana nti abaana bange bennina tebenkana mu bwongo. Buli omu kamugunjulire ku muki? Ku musingi. Tulaba Allah baaga nti walau shaa rabbuka lajaala nnasa ummatan wahida wala yazaaluuna mukhtalifin. Singa Allah yayagala abantu bonna yali tufudde ffenna nga tuli basiraamu ffenna, niye Allah yatutunuulira. Golooza abasiraamu bonna baze ne basaala, olowooza abazze okusaala ffeffe katuwulidde azaani, olwo yagiwulire naga bagamba ki? Abasiraamu batuleekaanira singa baziinirako wansinsi, naye nga musiraamu n'atajja mwaga wowala atunula obutunuzi ku ssaawa nage nga tibaluddewo okwaziina, n'omusanga ne ku muzikiti nga yakoze eki, naye nga bonna abakola ebyo baki? Basiraamu. Kakati ne mu baana kyoba otunuulira nti mu baana Allah bakuwadde banjawulo, buli omu alina ekitono kye, buli omu muteeke mu kitono kye wagenda okwanguyirwa. Tuli ffenna kyenjagala okusembyayo olunaku olwolwaleero mu nsobi, abazadde zetukola eri abaana baffe, adamu ladili baina al abna, obutabeera benkanya wakati w'abaana baffe. Tubeerenga benkanya wakati w'abaana. Ono womuwa n'ono muwe. Ozza abaana ku masomero, ono omugulidde biskwiti, leka ono okumuzzaayo nga tomugulidde, okujjako ng'agaye nti saagala biskwiti. Okutte pocket money, ono muwe $50 n'ono omuwe $50. Leka kusuusuuta baana ba mugole obasukulumye ku baana ba mukyala mukulu. Leka kano olw'okuba nnyaabwe yagenda ate ng'akubbye okayise bubi mwana wo. Naye abazadde batuuka ku sseeryo
omukyala n'abeera nga yamukosa oba yamubba n'amulekera awo omwana n'abeera nga nako akatunuuliranga nnyina eyamubba akawa 13,000 nyina wako yansumba wano yamalako emirembe. Baana bo adil baina auladik, bira mwenkanya wakati w'abaana. Naye bw'otebeere mwenkanya wakati w'abaana ogenda kwezaalira akabasa. Ntegerekisi nekyenjagala okusembyayo abazadde, manya abaana buli mwana emyaka gyalimu osobole okufuna enkwata gy'okwatamu abaana. Mulimu abazadde abakisuubira nti ne bw'aba alina abaana nga basajja kuwadde alina kukambula na kubavuma. Abaana bwe bakula ne bafuuka basajja banno batwalire mu myaka gye balimu. Naye abazadde abamu ensobi bagirina, agenda n'alaba omwana we wadde yamuzaala n'alaba nga musajja mukulu, mukazi mukulu, naye nga ssebo amuyisanga mwana muto. Oluusi maama we avudde mu kyalo, muwala we amuleese mu maka ng'ate yawa ebiragiro mu maka ga muwala we. Nze nkugambye ekyo tekijja kukola. Bwe mba nze nkuzaala, omwana wo bw'aba akuze manya nti ono akuze, kati namukwata bwe nti. Oba ntegerekisi? Naye tugenda ne tukola ensobi, omuzadde n'asigaza obukambwe bwe mu buto ne mu baana, alagira bulagizi. Nkugambye olwaleero njagala emitwalo 3 ate tonzira munze kitaawo gwega kubulidde aludde ne kunsi emyaka kuli omwana agenda zijjawa. Omwana agamu ne muzeeyi nga sirina nja kukolimira kugenjagala 3 noonya mbanno mwekubekube olwaleero nzaagala. Abaana bo we bakula manya nti bakuze, leka kuwa oda mu baana. Basajja bakulu bakwate mu kisajja kiki kati olwo mutuula ku mmeeza. Obadde ogamba ki? Tukoze tutya? Omwana n'omuwuliriza n'akuwa amagezi naawe n'omuwabula, so si kuwa oda. Mbagambye ku Sande ejja mwenna mbeetaaga mu kyalo, tewabaayo awoza. Otegedde ebizibu byabwe, otegedde bye baliko. Oyinza okuba gw'oyise alina omulimu, mukama we agumuwadde ku Sande lwamulekedde loole, naye ate gwe omugambye nkwatowoza ku Sande olina okuliira wano yidi. Mwenna n'abaana n'abazzukulu tembalekaayo yidi ya wano, njogedde tewaba nziramu. Omanye ebizibu bye balina, transport bamulina, y'omu bawadde. Kati ensobi abazadde bagirina, agenda n'akuza abaana n'ayagala abatwalire ku levo yakuwa oda. Kuba mu abazadde Abaganda muli bangu bakolima, mukolima mangu. Mwana tandabawo namuyise ku yidi teyazze anyooma, bwe nfanga tosemberanga ku maiti yange. Amangu ago naawe ozadde abaana olibayita ne bagaana. Kyova olaba omuzadde takkirizibwa kusabira mwana dduwa naddala ng'anyiize. Oyinza okusabira mu kiseera ekyanukulirwamu edduwa n'osabira omwana w'edduwa n'emukwata n'emubonyaabonya mu bulamu buno obwensi. Mukendeeze obukambwe abazadde, mumanye abaana be muzadde nti we bakula baba bakuze, mubayise kintu kikulu so si kulagira. Ntegerekisi akali gwe senga obeera n'edduuka, oli n'edduuka awo ku Kyengera, taata we avudde mu kyalo takusanzeewo, asanzeewo omwana n'abuuza omwana akola mu dduuka, mu seefu mwe mulimu seremeka. Kyamuzeeyo gwani? Nze nzaala ono Isa nannyini dduuka lino. Gwe omuzaala mu seefu mulimu ssente mmeka? Taata wakolayo 2,000 zonna zireete wano, mugambe taata we abadde wano ssente azitutte.
bw'okomawo omwana oyo n'akutegeeza nti muzeeyiwo abadde wano avudde kabula soke sente zonna zitutte ogamba otya okola otya olaba oleetera omwana ebizibu bw'oba kumpi asobola n'okukuyoola ate n'ovaawo ng'omukolimidde bagamba nti balina mpisa anjolera ku 200 mugenda obuzibu mulina ne mugeraageranya bye mukoledde abaana nogaayo sente zentutte tezisobola na kwenkana byenkukole kituufu tezisobola kwenkana naye ate si bwe batyo bwe bakola mu bintu by'abaana tezisobola kwenkana kituufu naawe ezakitaawo era tosobola zenkanya eyakuzaala naye kati ffe tugenda ne tugeraageranya oyo omwana yambonyaabonya nondwalirira nasula emulago emyezi 4 leeta 800 wandabira myezi 4 nga bbanja kati ekyabazadde tulina okimanya nti bwe tuzaala abaana ne bakula tulina wetukola ki wetukoma ogenze mu maka ga muwalawo baako wookoma kyova olaba ate awo abaganda wembeebaliza tebaawa nnyo bbeetu ono ayitibwa omukawaka okumala gakola ki gasaatuuka omukaata ali mu sowaani omukaata agenze gindi abeera yeewumbye kuba mugenyi naye osanga abazadde tugenda mu bufumbo bw'abatabani baffe oba mu bufumbo bw'abaana baffe abawala ne tuvaayo nga tubukyankalanyiza bawe mukubira essimu mugambe tadda olwaleero mugee maama zze oda gyowa amaka gooli nina byenjagala okunyumyako naawe ekiro mugee tadda afune waasula oyo gwagamba mukoddomi we alina amakaaga amugee yeeyiye mugee abeeko waasula fina byetugenda okunyumya naawe ekiro abazadde mubadde ki ab'omulembe guno nga muweebuuse nnyo ate tulina okubeeramu ensa eri abaki eri abaana totulugunya baana bo kubasalira ssente za nkalakkalira nabazaala mbataddemu ssente nnyingi mbasomesezza kyekiseera ndye ku magoba ojja kuleetanga 2 oli 4 engeri gyolingini oli wa 8 ate nzaagala bambi obutasukanga 29 buli mwezi abazadde kye bakoze abaana abo abali ebweru abali kubyeyo la ilaha illallah nebyenjogera mbyogera by experience babatuntuza buli mwezi gwafuna amusalira omusaala ogwesalira njagala 2 ate tebannaba kunsasula mugambe omuwala bwakusasule mu bwangu mugambe nga sinnanyiiga sente ezo nzaagala nange ogenda eyo yessanyu era beerayo contract neweggwako yongerako olwokuba bambi amusolozaamu baana ne bakaluubirizibwa mumukimanyi bulungi nali sikisuubira nti waliwo omuzadde asobola okubeera n'omwana we nga tayagala akulaakulane omwana n'aweereza esseneze ngaomuzadde alya buli n'akwata obukadde 4 bwasonze mu myaka 2 namugamba muzeeyi noonyeza kapoloti n'azimulyako waliwo eyajja asonze ssente ze abadde aziteresa taata we n'atuuka aweeyo kayunga bw'atuuka n'amugamba muzeeyi ssente ng'aweereza n'obukadde 8 n'amugamba nti siinaako wadde 10 nawasaako ebizibu byowandeka ne maama wo omukulu nalaba nga sijja musobola nawasaako omugole maama wo omugole era nemuzimbirako n'akayumba nsobola okubaako nessanyu nga tayinaako wadde 10 sheekh oyo oyinza mugamba oti mungu aba takuwadde bugumiikirize nakumanya nti ono taata
oyinza mukolera ki kibuli omu kimulekedde naye mubayise bulungi sibagaye nti mukube naye nkuwa buyi kifaananyi omwana oyo message eyo agirisiivinga atya abo gye bali namuweereza zonna nazirya naga nawasa gwe maama ogwe nakuzaalamu kukimanyi bulijjo byankola ali nina okufuna omukyalo omulala era nemuguliramu kapoloti maama o namuleka agamba kanagabawa ne banno oyo maama wo ye namuta sente ze mwawasizza kyova olaba era mbeewuunya mmwe nobeera nga oli muzadde mukulu okuze seeka mutebi olina mutabani wo amaze senior 6 yeetaaga okuwasa gwe noyongera hakka eyokusatu nga ya asula mpewo muwasize wallahi buvunaanyizibwa babazadde okuwasiza abaana baabwe naffe tetwongera hakki mutabani wo tannawasa nolaba erivubuka likuze lisaata wadde liringa mbuzi ya buhiya teriwasanga naye nga taata we alina hakki ezi awasa n'agabira ddala amahale ne sente n'agaba ku mbaga naye nga litabani lye erisava teririna mukazi wasiza omwana wasiza omwana fumbiza muwalawo mukolere embaga agende emirembe agende taata yankolera omukolo naye mmwe mulina olugero lumu olw'abaganda simanyi senga nsobola okukyama emmengo naalikyamye ewa Katikkiro ne mubuuza olugero luno lutuufu oba si lutuufu mbu olukula luyonka abaki abaana baalwo mwe kyemuliko noni emirembe gikyuka olukula luyonka abaana baalwo muyonka mutyo omwana aweereza miliyoni ze 8 n'owasaamu yabonaabona eri ku mawanga olukula luyonka abaana baalwo kati nga gwe tewasobola kuyonka kitaawo bannaye tumanye ebintu bino Allah ajja tubuuza abaana mubatwale mubasaasire mubakolerere mubazimbe so si kubanyunyuta buki bunyunyusi bw'aba akuwadde alhamdulillah bw'aba takuwadde tokolima lwaki osalira abaana b'essente ez'enkalakkalira nzaagala n'obabeera bubi n'okuba amasimu era omwana ga isene uno omwezi gwaweddeko eno ya muzeeyi abanja abanga abanja abapangisa abaana tubazimbe muge mwana wange kola zimbo olinayo poloti gula wano egindi wano waliwo poloti zaalai olwozimba omwana wo omwana oyo ajja kukwagala naye ate ffe tubazza mabega abazadde b'omulembe guno bonna n'obumulyako omusomera ddiiru ez'ekifere zinali simanyi nti omuzadde asobola okubeera n'omwana we omwana nga ayagala okugula poloti omuzadde n'afuuka bulooka era n'amulyako essente z'ekibulooka ekyo nali sikimanyi gwe yalizimbye omwana wo n'olaba nga akasente kakafissa ate n'ofuuka bulooka ku poloti ya mutabani wo n'omulyako era 10% niwegatta ne babulooka ne mugaba n'emmanju naye ng'ava oggula mutabani wo ne muzigabana ne babulooka mulembe guno gwe tuliko Mungu atulaze ebintu bingi ate ffe mutusaasire mutukuziza nga tukyali baana bato mutubuulira ebizibu ne weewuunya n'ogaya Rabbi ekyo gye kiri nga nze neebaza Allah eyampa abazadde abatantuusizza ate awo nino olaba nga omwana akaaba nnyina akaaba kitaawe yamuliddeko sente zonna ezimubonyeza ku kyeyo zonna n'azirya namugamba nawasaamu maama wo nalaba nga sijja musobola naye amaka nagabalekera zikansigaza omugole era abamu babaga beerayo kontrakiti eggwako nodda beerayo kubanga akola amanyi akola ki aweereza afuna banaye abazadde mubeere balungi eri abaana saagala kusussaawo bigambo ebyo olwaleero nkomyawo wenja okutandikira omulundi ogujja
nga tuli mu kugunjula abaana naye tuli kanyomera akaga nti ensobi ezikolebwa abazadde mu kugunjula abaki abaana bumusigale nga muli kaamu abaana eri abazadde wadde beeyisa batu Allah ajja kusasulamu. Tomukwata mataayi, tokwata muzadde wo mataayi, tokwata muggo kukwatira maama wo. Nalabako lumu ku TV ekigambo siri kyerabire, omwana ne maama nga balwanira omusajja. Bw'oba mwagala bakubukedde, omwana n'agava ku musajja wange, maama n'aga nze namukusookako. La ilaha ago mawano gennyini. Kisekera ddala maama n'omwana baseegu, kuba nti mukayanira omusajja kiregeeza muli mbwezi. Ate TV negakwata bulungi. Ate tulina ebintu bingi ku mulembe guno gwe tuliko, gwe nabagambye tulifiiza mani luguruba. Omulembe gwe tuliko mukyamo guruba, kuliko ebintu bingi ebyewuunyisa. Kuba kati gwe okutuuka okukayanira omuwala ne mutabani wo, mutabani wo asooba naawe n'omusanga n'omuga mutabani jange bulijjo gwe oli wano nkwegayiridde todda kano kantu kange todda genda akusanga gwe gusembyeyo todda. Ebyo abazadde mwebali n'asooba nga ne mutabani we era n'amuwoniga aga oyo nnyoko oyo maama wo ojja kugongobala, amutiisatiisa amumulekere. Ago si mawano, Abaganda bagayita mawano galimu obwononefu. Banaye tugenda kudda tutya eri Allah ku bintu ebifaanana bwe biti mu nsi ebyoyolesa ate nga birabwako, si bya wakayima ne wangu. Saba Allah atusinkanye omulundi ogujja, atuwangaze nga tuli basiraamu era nga tuli bakkiriza. Bw'aba atujjula mu bulamu buno obw'ensi, Allah atujjulule nga atusiimye, atufuulire ejjana nga buddiro bwaffe, tukingirize omuliro, atusonyiire bazadde baffe abali wansi w'ettaka abasiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe abakyali abalamu, Allah abanywereze ku bulungamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeeragana n'omukwano gwannamaddala, alungamya abatannaba kulungamya, atunywereze ku bulungamu buno, atuyingize ejjana al-firdausi innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Tukwegairira ayi Allah otulongoseze ezzadde lyaffe, abaana baffe batufuulire abagenda otuyingize ejjana, otusinkanye nabo mu jjana, obawa obulamu obulungi, obakingirize ebizibu by'ensi eno, obakingirize endwadde, obakingirize ebyonoono ebibi ebiyinza okubajjako eddiini. Innaka ala kulli shay'in qadir. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.